Tukwaniriza ku mukutu gwaffe gwa tusomera ennaalo essula ey'okuna ey'akatabo kaffe ako omuzimu gwa Kasooba erina omutwe gugamba nti omuganga teyeeganga. Essuula egenda bw'eti. Nalwirawo ddala nga neebuuza ekyesibye omusajja omukulu nga Kasooba bwe yali emigagga gye yayambulamu ng'anaaba. Mu kyalo baana bato be baagisiibangamu buba bageme obwosi. Naye kale ye gyali gimugasa mu ki? Ddi era gitya? Nazuula luvannyuma nga Kasooba yali tatya ddogoye ereka atyo. Lwali lumu n'akyaza omugenyi. Baanyumya era mu kunyumya okwo emboozi mwe yalandaggira n'etuuka ne ku ddogo. Omugenyi yategeezanga bwe wataali ddogo era nga ye bwe yali talikkiririzaamu. Ne ndyoka nkulabira Kasooba. Yabuuka n'alaalira nga n'eriiso limutenguse mu kiwanga era ayanjadde n'emikono, n'oluvannyuma yayogera nga bw'anyeenya n'olunwe nti mwana gwe vva ku nsi, ensi eroga. Nti ensi eroga nkugambye, ate ng'okuloga kwava dda, anti bakwogerako ne mu kitabo ekitukuvu ku Simooni omulogo gwe bagamba nti yakaabya Isirayiri yenna. Kanno nze nkubuulire kwe naggweera ku nsi. Olwo n'atuula bulungi wansi era n'atandika bw'ati nti nali nkyali muto, mwannyinaffe Kajiggula n'aganzibwa abavubuka babiri. Wamma ggwe ne bavujjirira oyo ebintu ne bakamala ddala nga balinga abali mu mpaka. Ddaaki omuwala yalondako omu ne gw'abaawayira. Kino kyanyiza era kyaduguda nnyo eyalekebwawo, n'ekyavaamu yatandika okukolima n'okubeewerera ng'obufumbo nabo bwe baali batagenda kubutebenkeramu. Nti omuwala nga tamala kwetotyoggolera ku bintu bye, n'adda awo n'amusunsumaza ng'eyali omukookolo. Ebyendola baali balya bya balala so si bibye omwana wa Nguuli omuntu. Bw'atyo ne yeekaaliisanga n'okuwera enkolokooto buli we yabeeranga. Ebigambo bino byonna kitaffe byamutuukangako kubanga nzijukira abakazi abakulu ab'oku kyalo abajjanga ne bamubuulira wamu ne maama. Mwannyinaffe aleme kufumbirwa mulenzi oyo ng'ebigambo bwe byali bizzeemu engozoobana naye kitaffe ne yeerema. Lumu bajjajja abakazi baakulungulira ddala essaawa eziwerako nga bali mu kafubo ne beezooba ne taata bamukkirizise eby'embaga waakiri biyimirireko nga nabo bwe basala ku magezi. Nawulira omu ng'agamba nti taata ebigambo by'okuwayira kw'omwana wattu bitweraliikiriza bulala. Tuwulira mbu omulenzi abeewerera nti ajja kubatta nga bwe tutali bakadde nti tudibidde ku luggya ebyekyama biyimirire tulifuna omusajja omulala. Ebintu nga bisse ne tufumbirwa oyo. Naye bino eby'okutukaabya agajjulujjulu ffe ne tubisembera ddala. Taata yaddamu nga yeekubira bulatti n'okubadala nti oyo omulenzi yeewojjolere ggweri aliko ki nno? Ndaba ng'ow'obusangabi. Ebintu by'agamba baamukananga bikane, mbadde ye yabyetemanga n'abiwa omuwala. Nze anviire ku mmanga alyoka adde awo gwe yererejje. Kasita omwogezi mutambuze, naye bw'alikoowa aliwummula. Nze n'ekimulokomposa sikiraba, bwe simanyi nabo obufumbo tebagenda kubutebenkeramu. Ye Katonda. Bwe biti ebyagwawo oluvannyuma tebyajja nga bigenyi eri taata kubanga yabuulirirwa. N'alabulwa ekyama kife naye ye n'aguguba era neyeesolerayo gwa naggamba. Omanyi kitaffe ng'anyoomerera nnyo buli kintu. Waayitawo ekiseera kitono embaga n'etuuka. Abagole baagattirwa mulimu ku masinzizo amakulu mu Kampala era ne basembereza abagenyi baabwe mu gaggadde w'ogusenge era mu Kampala. Ekyali ku mbaga eri tekirojjeka. Omu ku baatusooka okulaba ebinyuma yabigeraageranya ne bye yalaba ku y'amajanja anti emirere emizungu olwasirikanga ate baakisimba muwogola ne ziddawo. Baana bawala wamma ggwe ne bakankanya amagumba g'omu biwato naawe n'ofa essanyu. Ebyokunywa ebyali kuli nga n'ow'emmindi asena. Ekinyuma olwayabuka abagole ne balinnya mmotoka yaabwe boolekere ejjinja gye baali bateeseteese okwangulira obufumbo bwabwe. Naffe twadda eka nga buli omu anyeenya mutwe olw'embaga mawuuna amatendo yali yaakaggwa. Buli we waddanga nga yali ku mumwa. Nze nno olw'engeri gye nataawukangamu nga bantuma okuviira ddala ku kasiki okutuusa lwe twadda, olwassa olwa wansi lwe lwamala nga ntenda yazimba. Mba ndi mu mattansejjere n'empawa mu lw'emiranga egy'obujiijiiri n'okwaziirana ebyali bisaanikidde n'okwetikka enju yonna. Abagole bombi senga ffe ne kannyinaffe akaali emperekeze baali bafiiridde mu kabenje ka mmotoka era ng'omugoba yekka yawonyeewo. Abantu bonna baali beesasabaga
maama ye yali takyategeera, avuya buvuya, akaaba yeekwetula nga bw'awammanta n'okuweeweeta buli wantu. Ate taata ng'awoza kimu nti Katonda atukoze ki kino? Atukoze ki? Bwe baamusaasiranga ng'addamu nga bw'amira amangota ate mu ddoboozi erijegemera nti bw'atyo Lugaba bw'ayagadde. Walabanga ebiyengeyenge nga bijja n'amaziga nga gamuyunguka naye n'abizibiikiriza ne yeekaza. Oluusi yayisanga omukono gw'ekkanzu mu maaso ng'alinga asangula amaziga. Nawulira abamwogerera amafuukuule nga bakaaba bamuyisaako olugero nti abaana battu tebandifudde lumbe luno, lukwatire singa si mputtu y'abasajja. Emirambo gyaziikwa mu maka ga taata nga wayiseewo ennaku 2. Teebereza obuyinike n'ensisa ebyali awo nga baziika abantu 3 abalamba ab'endeemu. Awamu ate ku lunaku olumu abantu bangi n'embikuzi nga tezibuzeemu baaliwo, anti era bulijjo bwe kiba wabaawo abajja okusaasira n'abasunzi. Okuva ku lunaku olwo taata yakyukako mu mbeera ye, yali takyatunyumiza bugero, takyatuboggolera era takyatukuba. Yayinzanga okutuula awo n'asirika becceccerere ng'atunudde mu bbanga omulozoolero. Ne wabaawo lw'ataalyanga oba okulyako akatono ne yeefulumira era ng'akasobyo akatini ennyo kamukyusa endowooza. Lwali lumu nga wayiseewo emyezi ng'ena kasookedde tugwibwako kibambulira, taata yakeera nnyo n'andagira mmuwerekereko gye yali alaga. Twaleka abeeka beebase era ne tuyitira ddala ku nnyumba eziwerako ng'abantu tebanneggulira. Omuntu gwe twasooka okusanga kaali kawala nga kabagalidde ensawo y'ebitabo kateregeenya kadda gye twali tuva. Nawulira taata ng'agamba nti otyo tukubiddwa omutwe omulungi, omukazi taziga nsolo n'etefa. Okuva wano taata yalaga essanyu lye nali ndudde okulabako. Yagendanga nnyumiza nga bw'awuubira omukono oba okubuuza buli gwe twayitangako. Bwe twatuuka gye twali tugenda, taata n'aggyamu engatto n'azireka wabweru ne tuyingira mu nnyumba ey'ekiteeteeyi ng'ereseresebbwa ssubi. Taata yamagaamaga ng'alabika ng'eraliikiridde olw'amaanyi ga kifuba we okusigala ebweru nga tewaali amukuuma. Nnyinimu yafaanana okusoma ebirowoozo bye, bw'atyo n'amugumya nti yali tasaanye kweraliikirira lwa ggaali kuba awo we twali waali tewabbibwa. Taata yatuula ku mukeeka, nze ne mmutuula emabega nga twolekedde nnyinimu eyali atudde ku maliba g'embuzi. Ku ddyo we waaliwo ekyoto omwali enjakaasi n'ekisiki. Ate ku kkono nga wasimbiddwawo effumu, obwogi bulabye waggulu. Nnyinimu bwe yamala okutulamusa, taata n'amutegeeza nga bwe yali yeetaaga okulaba ku jjajja Zonga amutegeeza ebyali bimuluma. Nnyinimu yawanula olubugo ku kisenge n'alwambala era n'ajja mu lutimbe akabba omwali ensimbi n'empiki n'akateeka mu maaso ga taata. Awo n'amulagira addire ssente ez'amadambula za siringi emu aziwumbe addire mu bibatu byombi ayogereremu mu kaama by'ayagala alyoke aziyiwe mu kibbo. Bw'atyo ne taata bwe yakola. Nannyinimu yayita jjajja Zonga ayanguweko kuba waaliwo abamwetaaga. Nagenda okulaba nga nnyinimu atandise okuyuuguuma n'okukuba ekibejjagalo. Amaaso ge n'eddoboozi byakyuka era ngenda okuwulira nga taata agamba nti tusanyuse okukulaba jjajja Zonga. Olinga ddamu weewaawo nange nsanyuse okubalaba. Baanyumya okumala akaseera n'oluvannyuma nnyinimu omusawo yatoola ensimbi n'empiki mu kabbo akaali ku kaliba n'azisuula ku kaliba n'azitonuulira enkaliriza. Awo n'abuuza taata nti ndaba wano wafiirwa abaana 2 ab'obuwala ne mwannyoko si bwe guli? Ko taata nti bwe guli. Omusawo baali bagole kubanga ndaba omuzigo n'omusajja. Taata baali bagole jjajja. Omusawo oyagala okutegeera yatta abantu bo ne gye yajja akagembe? Taata kyekyo jjajja. Omusawo yalonda ensimbi ezaali ku kaliba n'azifunyira mu kikonde ng'amaze okuzifujjako eddoso ate n'azisuula ku kaliba n'azitunuulira. Ko ye ntegedde. Muwala we yafa alina omulenzi gwe yali ayagala gwe yalekawo alyoka afumbirwa ono gwe yafa naye. Ko taata nti teyalina. Omusawo yalabika ng'asobeddwamu. Yaddira ensimbi n'azirondalonda ku kaliba n'azisuulako. Ko ye olimba yamulina. Omulenzi mweru muwanvu alina enkovu ku ttama erya ddyo. Wakamwenyumwenyu atambula awenyeramu ayogera asimba amannyo era asula mu nnyumba ya bbaati
ya busitoowa era waliwo n'oluyinjayinja mu luggya. Omala kuyita ku nnyumba eyo n'otuuka ewammwe. Kati taliiyo aliko gye yeeseebululirako ebintu bimale okukka. Era tomumanyi? Ko taata nti mumanyi. Ko omusawo nti y'oyo nno yaleeta namuzisa. Yeeyongera n'amutegeeza n'omusawo omulenzi gye yajja eddagala ne gye yali era n'abuuza taata kye yali ayagala okukola omusawo oyo. Ko taata nti njagala naye yeebakira eringi aleme kuddayo kukola kikolwa ng'ekyo ku balala ate ye n'asigala awo ng'ayinaayina. Omusawo yasiriikirira n'oluvannyuma n'ayanukula nti zo nga yali avumula buvumuzi ndwadde naye ng'eddagala eritta ye talimanyi nti ate n'omuntu oli yali mukugu era mukakali nnyo zonga nga tamusobola afufumya mufufumye. Tino taata yalina okunoonya omusawo omulala abimukolereko. Taata yagaana nti ye yali tamanyiyo musawo mulala. Bw'atyo n'abeera awo nga yeekubiira awanjagira era aleeberera zo nga muyambe. Ddaaki ng'omusawo alaba taata amufuukidde akabande ndongo yayuuyayuuya ensimbi mu ngalo ze n'alyoka agamba taata nti otyo ojja kukola bw'oti. Ojja kugenda kabwejungira yennyini y'aba akuwa eddagala lyanessa. Ko taata wa zisobola kugenda wa muntu naawe kennyini gw'omaze okugamba nti mukaka kyasoboka. Kale singa azuula nti ekintu tteyo kwagala kumutwala kaganga binaaba bitya? Omusawo yasituka ne yeekuba mu jjigi nga bagamba nti tajja kumanya. Yavaayo n'akatuka eddagala ekkalu essekule kwe yatoola ettono n'aliwa taata nga bw'amugamba nti ojja kutoola ku ddagala lino ttono olisse ku kajjo okuli amanda weenyookeze nga bw'olamiriza nti nze ndi kisiikirize kya kikome sirabika, ndi mpewo ekunta sikwatibwa, ndi mukka gwa nkoomi, ndi katebulanya, ndi muwubaanya, ndi zizinga. Era erisigaddewo olimanse mu kisasi ky'ennyumba olibuuke ogende butereevu ewa buggala. Bw'otuukayo omulimba nti ovudde wala nnyo era nti oyagala kutta mukazi wo mu kifo ky'okugamba nti oyagala kutta musajja. Byebyo baaba mugende temusiibula. Twanyegera nga tudde eka. Gye twatuuka ng'enkoko ziri ku luwe. Enkeera kitaffe enkoko yagikwata mumwa n'akola ng'omusawo bwe yamulagira. Ng'atuuse ewa Ttembere ye kagaba ddagala eryatta abagole yamunnyonnyola ekyali kimututte. Ttembere yeekunkumula nga bagamba omukazi we mubi nnyo, kale ayinza atya okutta abantu atyo ng'abalanga obwemage? Mpozzi ogambye nti oyagala naye ayingire olukuusi yeebakira eringi? Ekyo okusereza aligenda amugga. Bw'onompa ensimbi ze neetaaga. Yali nnimula eggwendo. Ko kitaffe nti ogwo omuwendo nandigukuwadde naye toyinza kusobola mukazi oli, bamutenda nti mukugu nnyo. Awo Ttembere kwe kujjuuka nga n'okukalala akaladde nti ki nze Ttembere butamusobola osaaga busaazi ompita wa kibungu. Olowooza waliwo nnejjagaalikako n'alutonda bwe mpa buwa ensimbi zange ng'oyo omukazi entaana basima. Bw'onoofujja eddusu wano linaaba terinakala ng'emiranga batema. Oyagala musse ki? Musota, laddu, motoka oba nnyanja? Kitaffe yaseka nga bagamba nti oli ewaawe teri nnyanja kale omusse otya ennyanja? Ko Ttembere sebooseka nakugambye dda nti nze sina gwe nnemwa. Simusindikira kinnawuuzi. Eddagala eryange nalijja wala. Kitaffe yasasula omusolo era ne bakkiriziganya omukazi oli bamusse mu mmotoka ye kubanga yeeteereetere baŋŋanda ze kubuusabuusa na kunoonyereza kyavuddeko kufa kwe. Ttembere yawa kitaffe akantu n'amulagira akatwala akasimbe mu luggya lw'omukazi kali bulogo. Kitaffe yagaana n'ategeeza Ttembere ng'ew'omukazi oli bwe yali tegendeka. Waliyo emiswaswangula egy'embwa ewaka nga tewaggwa bantu ate n'ebintu bye ebimukuuma. Mu kifo ky'okwanukula Ttembere yawa buli kitaffe eddagala era n'amugamba nti eddagala lino ojja kulissa mu mmindi empya emmongoleko olikoleeza olifuuyire ku kiswa ekifulufu nga weebuutikidde omutwe. Bw'omala ng'emmindi ogisuula mu mpampagama y'ekiswa era okuva awo ogenda butereevu ew'omukazi yakuba emboobo y'akasolo mu ddiiro nga bagamba nti oyo omukazi olwajjo bw'aluzibyanga nga tannafa nga mpozi sinze Ttembere. Yasituka n'ava mu ddiiro era ne kitaffe n'alaba eryamuleeta. Singa obudde bwali buwujjibwa bwanguwa okukya
ku olwo kitaffe yandibuuze naye era bwalwa edda ne bukya yeekeja ng'akola nga Ttembere bwe yamufalaasira. Era akasana okugenda okukaza nga yakomyewo dda okuva ewa Ttembere n'akantu ke yamuwa akasimbyeyo. Ekyewuunyisa kitaffe ewa Ttembere teyasangayo muntu yenna oba yadde emizuzube gy'eggana ly'embwa lye yalina okugirako nti mu ttuntu olugambo lwatandika okuyita nti Ttembere emmotoka yali emusse. Yali ayingiridde loole eyali eyimiridde ku mabbali g'oluguudo ng'obugumba n'obufe bw'omubiri gwe busaasaanidde ekifo kyonna era ng'embwa ziri ku mugomyo gwa kubuyigga. Abantu abasinga tebakkiririza ddala nti Ttembere kennyini ye yali afudde. Baalowooza nti abaaleeta amawulire baali bawulinkanye nga muntu mulala ye yali afudde. Ensi yonna olwo n'erinda kimu birango bya ku laadiyo. Tewaaliwo anyega ng'essaawa y'ebirango ebyaddaabulula amawulire ag'obumooli ag'okufa kwa Ttembere etuuse. Mu kirango ekyokubiri omusomi mwe yakatemera abantu nti olwaleero mu ssaawa ez'enkya Ttembere abadde omusajja omumanyifu ennyo mu bitundu by'e Kampala n'entebe eyafiiridde mu kabenje Ffungula Buziina emmotoka ye gye yabadde yeevugira ng'alimu bw'omu bwe yayingiridde loole omuganga teyeeganga. Ekitundu ky'ekirango ekyasembayo tekyawulirwa ng'abantu basaanuuse ng'enjuki era nga boogerera omufu amafuukuule ng'eyali awulira oba akyadda. Awo Kasooba bwe yawunzikira nti ye okuba ku ebyo yamatirira ddala ng'ensi bw'eroga nti newankubadde nga yali muto ekintu ekyo yali takyerabiranga ne mu bukulu era ng'omulogo amutiira ddala n'ekyanya amuwa kinene yamaliriza nti musajja munnange sijja kukulimbira bwereere mu mulimu nga guno ogwaffe ogwekengerwa abantu olina kwenyweza era nze ekiwuzi ekyokwesibanga tekinva mu nsawo. Bombi baatulika ne baseka. Okusinziira ku byanyumizibwa nategeera ekyesibya Kasooba ebiwuzi bye twalaba yeesumulula ng'agenda okweyiwako otuzi.